President Yoweri Museveni era nga ye ssentebe w'ekibiina ekiri mu buyinza ekya National Resistance Movement asibiridde ababaka ba Paalamenti abeegattira mu kabondo ka NRM Parliamentary Caucus Entanda enaabayamba okuweereza bannayuganda obulungi n'abakuutira okufuba okulaba nga balondoola enteekateeka za gavumenti okuli eya Parish Development Model wamu n'ey'emyoga ezassibwawo okutumbula embeera z'abannayuganda. Pulezidenti okwogera bino abadde aggalawo olusiika lwabwe olumaze ennaku 10 nga luyindira ku ttendekero ly'ebyobufuzi erya National Leadership Institute erisangibwa e Kyankwanzi ng'omukolo guno guyindidde mu faamu ye Rwamasindi ekisangibwa ku kyalo Bulya Musenyu ekiri mu ggombolola y'Ekinoni mu disitulikiti ey'e Nakaseke. Olusiirika luno lutambulidde ku mulamwa ogugamba nti okwongera ku byenfuna by'amaka n'okutondawo obugagga mulimu gwa buli mukulembeze era nga lwetabiddwako ababaka ba Paalamenti abasoba mu 4 wamu n'abakungu abalala mu gavumenti nga bano kubaddeko ne mukyala w'omukulembeze w'eggwanga lino Janet Kataha Museveni. Common multiple for transformation is household incomes. Please don't waste time with anything else. Just help your people using government programs. Pulezidenti bano abasiimye olw'obudde bw'amaze nabo nga boogera ku nsonga ez'enjawulo ezinayamba okutwala eggwanga lino mu maaso era n'abakuutira okusikira omwoyo gwa National Resistance Movement kuba bakyali bato mu myaka nga balabira ku kibinja ky'abamusaayi mu 28 be yatendekera e Tanzania abaamamulako Idi Amin Dada nga bano be batondawo n'eggye lya UPDF lye tulaba kati. Coming to our retreat, I'm very happy to interact with you. When I see you, so many of you, young people, educated, I feel Amadou. I compare you, you are now like 500 of you here, educated, all of you university graduates. When I remember 1976, in Montepuez, Tanzania, Mozambique, I had 28 boys either who have never been to school or secondary school leavers. 28 of them. And these are the ones I trained who came and formed this huge army called, what they call UPDF now. Abasabye baleme kwonoona mikisa gye balina era bafube okuwuliriza by'abagamba n'ategeeza nti kati obwanga babwolekeza kya kusomesa bannayuganda nga babawa ebyenjigiriza eby'obwereere ku mutendera gwa primary ne senior kisobozese n'abaana b'abazadde bamufuna mpola okusoma. Look at you, I said, oh, these young people. Singa bawuliriza kye mbagamba. If only they could listen to what I'm telling them, the future is very bright for you. But if you don't, you will drop out, like the others did. Abakungu abeetabye mu lusirika luno balina bye bakkaanyizzaako nga bino byanjuddwa nampala wa gavumenti Honorable Hamson Obua nga bano basoose kusiima President Museveni olw'okubalambika mu ebyo bye bateekeddwa okukola okulaba nga bannayuganda bafuna empeereza ennungi. Ye Ssaabaminisita wa Uganda Right Honorable Robinah Nabbanja ku lwa banne asuubizza nti baakussa mu nkola byonna ebituukiddwako mu lusirika luno wamu n'okuwagira enteekateeka za gavumenti zonna zessaawo okukulaakulanya bannayuganda. This retreat, the Honorable colleagues and I have benefited immensely from your training on how socio-economic transformation through wealth creation and free education for all stands at the pinnacle of pulling the 39% of our Ugandans out of poverty. As your Prime Minister and leader of government business, it is my duty with the honorable colleague of NRM caucus to support your vision through passing the appropriate policies and legislation that will ensure accomplishment of the mission of our government.